Okulonda okwakakomekerezebwa naddala okwo okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 bingi ebitajja kwerabirwa omuli baminisita abaafiirwa ebifo byabwe okukiika mu kikolo gwanga olukulu. Abamu ku bo mwe muli baminisita ababeezi ab'ebyenjigiriza okuli John Kizito Omuyingo, Rosemary Nansubuga, Amelia Kyambadde ow'ebyobusuubuzi, abadde nampala wa gavumenti mu Paalamenti y'e10 Ruth Nankabirwa Ssentamu n'abalala. Mu buufu bwe bumu n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Chwonika Sekandi naye tomwerabira. Sekandi yawangulwa mu DP Inginia Richard Sebamala ng'ono yasinga Sekandi obululu 5,014. Mu kyo omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga yafuna obululu 4,994 ate Sebamala n'afuna obululu 9,916. Ekitundu kya Bukoto Central kimanyiddwa nnyo ng'ekimu ku bitundu ebirimu obuwagizi bwa NRM. Mu kikolo gwanga olukulu abadde mu emyaka 26 okuva mu kiseera ekya Legislative Assembly mu mwaka ogw'Ol1994. Tusobodde okwogerako ne mu DP Inginia Richard Sebamala nga twagala okumanya obumu ku bukodyo bwe yakozesezza okuwangula omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga. Ono ategeezza nga bwe yakozesezza omukisa ogw'embeera eyabaddewo. The way they came, whatever came up is what we used to manage. Of course, there were pertinent issues about the incumbent, like having stayed for long, his age was the fact that there was a gap between him and the people, and very many other things about him. There was strength in my side. I had the age factor where I could walk all over. I had the technology factor where I could use the phone to do anything. I was faster in a way, but the people are supposed to stand by you. Ono era takomyoko wabula ategeezezza nga bwe waliwo ensonga enkulu ze yazudde mu bantu mukadde ng'anoonya obuwagizi. You need the votes from the people. You're supposed to talk to them about the issues that the people need to hear, that the people want to be solved. Of course, you know, schools, health centers, roads, very many other things. Money as in groups, funding the groups, land issues, landing site issues. There are very many issues that are around, markets for produce and others. These are the things that people wanted to hear. Whatever was in the manifesto was not all they wanted to do. It was somebody that could articulate the issues that are in the manifesto and break it down for them that they are going to benefit from that manifesto. Ezemu ku nsonga ezaanokolwayo ku Sebamala ono ky'ekyokubeera nti si mulonzi mu kitundu eky'ebukoto era nakyo akikonyeeko. All I know is that you cannot be nominated unless you're registered, unless you're in the national register. That you're registered in a certain area, not in a Bukoto. It doesn't matter. It doesn't matter. When you look at the Constitution stands for three things. One, you're supposed to be a citizen of Uganda. Two, you're supposed to be a registered voter. Three, you're supposed to have finished your A-level. Those are the three factors you use to stand for being an MP. I'm in the register. He can check. I'm fully registered. And I'm a national, and I finished my A-level. In fact, I have a master's. So what else did he need? I think he should go back and study the law. Inginia Sebamala bw'abuuziddwa ku biki by'ategekedde abantu ba Bukoto Central nakyo akitubuulidde. Basubiremu obukozi okusingaawo nga bwe tulwanirira bino nguudo, masannyalaze, malwaliro okubeera mu ddagala n'ebirala nabiri bigenda kusigala nga bitambula ate kati nga tubyongeddemu n'amaanyi. Batusubiremu buweereza kye baatutuma kuweereza. Era ngamba nnyo abannabukoto nti tetwajja eno lwa bibiina CDP NUP n'esiba ebyatuleeta ekyatuleeta kiki buweereza. Fuddeyo tubalage bye tulinawo. Munnamateeka Edward Chwonika Sekandi bwe yali agenze okuggyayo empapula ku kitebe kya NRM eky'akakiiko ak'ebyokulonda yabuuzibwa ku nsonga ez'enjawulo omuli n'eky'emyaka okubeera nga gye muwubidde akutambaala. Ekyo si kitegedde bulungi oga nti leeta omusaayi omuto kwe kuddira mu bigere. Nzize lwakuba nti ndowooza nti nsobola ebintu ebigenda mu ggwanga mbitegeera bulungi era ndowooza nyinza okuwa amagezi ag'okuleeta solutions entuufu. That's why I said simanyi mwaka gw'osembayo, mwaka gw'otandikirako, oyinza okubeera omuto naye nga tosobola, oyinza okubeera omukulu nga tosobola, naye nze nsuubira nti nsobola. Edward Chwonika Sekandi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka 1942. Ono yazaalibwa mu kitundu ky'e Masaka era nga yafuuka omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa May omwaka 2011. Ono yaddira mu bigere Gilbert baali baseka Bukenya. Ono yasoma amateeka era yaliko omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu. If they sit themselves and decide to embark on the work
I say, go ahead. And they have written to me saying that they want to meet. Said they have no problem. If the executive thinks that it's very, very urgent, for reason the best known to them, well, what I can do, since I had that in the house signed I can always call the house to consider. But calling the house to consider this bill can only come after the committee has finished its work, has prepared the report. I don't act under pressure. I don't act under blackmail. I act as I feel I should act. Ise Chigongo, Kurwa Channel 44 Oregulo.